biki by'oyinza okukola okukomyawo ex-wo obadde mukwano n'omuntu omutuufu alina empisa nnungi alagika mbantu atya Katonda naye mufunye obutakkaanya kati weebuuza nyinza mukomyawo ntya yeno video nga tujaguza omwaka mulamba nga tukuweereza ng'obuweereza buno bwa Jack Online Ministry tukuleetedde ekirabo ekirala tugenda kukomyawo ex-wo ng'ensolo yafa kati agenda kukomawo 100 malayo vidiyo eno naye sigenda kwogera na mukyala ng'omuntu gw'obadde naye alina empisa nkyamu oyagala asooke kukyuka mukwana ayinza obutakyuka kati gwe kwata wansi mu description box noonya linki eyo eri wansi oba mu comment section waliwo linki bw'ogikwatako ogenda kulaba vidiyo biki by'oyinza okukola okusikiriza omuntu omutuufu gwe genda olabe eyo eno si yo babuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange Nzerukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry teweerabira okusubscribinga sooka osubscribinge naawe kona kadaako gwejja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri amu n'olwokutaano olwokubiri gubeera mukwano olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli naye nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba Katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma kati bw'obanga oyagala neera beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu leero ngenda kwogera n'omukyala oba mwannyinaze ng'omusajja yakugendako takyayagala kunyumya naawe obanga alina kati girlfriend omulala bw'abanga yawasa alina mukazi we sigenda kwogera naawe naye ng'akyali singo ali awo biki by'oyinza okukola omumukomyawo katutandikirawo. Welcome back to Jack Online. Kansooke nkuwa ensobi 10 abawala ze bakola olumu babeera bazikola bambi mbutamanya nga balowooza y'engeri gye bayinza omusikiriza okukomawo so nga ate butwa bwennyini bisenda busenzi basajja tebabyagalirako ddala bwe mmaliriza ensobi zino 10 z'olina okwewala ndyoke nkuwe ate biki by'olina okukola. Ensobi esooka okwesalira omusango bebi nsonyiwa ninawe nakusobya jangu tubyogereko bwe mba nina kye nakola olumu nga n'ensobi ye ate gwe ne weetonda tebabyagala bw'abanga yakwatira mu nsobi ng'okakasa nti nno wakikola oba ng'olaba gukusinga weenenye omulundi ogu okite jjojja okukoma okwetonda weetonde ajja kwongera kukomerera misumaali akunenye kino akunenye kiri akuwe n'ensonga ez'okulekerawo okwagala kati weenenye omulundi ogu kiveeko. Ensobi ey'okubiri gy'olina okwewala kwe kumulaga obulumi bw'oyitamu manyi nti si kyangu naye tomulaga bulumi bw'omulaba ng'ajja mulage nti oli musanyufu omuntu omusanyufu y'asikiriza naye bw'omulaga obulumi ku bibiri ayinza okukolako kimu ayinza okuddira olw'ensonga akwatiddwa ekisa n'agamba bambi kamwagalireyo bambi alina obulumi bw'ayitamu so nga ate omusajja ayagala ekintu kyalwaniridde kyataddemu amaanyi kyekyo kyasobola okukuuma naye onaamwegayirira ekyokubiri kyayinza okukola ayinza okwewalira ddala kubanga obeera tosikiriza n'anoonya omulala omusanyufu kati mulage nti oli musanyufu yadde olina obulumi bw'oyitamu. Ekyokusatu ky'olina okwewala omukubira musindikira message mufollowinga kulaikinga ebifaananyi bye teekako komenti omubuuzabuuza ku bantu obubaka ne bumutuukako tokikola ngenda kuwa ensonga mu maaso awo. Ekyokuna ky'olina okwewala todduka misinde ng'alinako kyagambye sigaza omuwendo gwo musooke kujjawo nsonga eri mu ddiiro olyoke obeera available naye ensobi ekyaliwo akuyisa okukozesa odduka misinde nkoleraako kino odduka misinde teekawo demand sigaza level yo oba weewe level sigaza ekitiibwa kyo musooke mujjewo ensonga eno mulyoke mugende mu maaso naye bw'onoobeera available tajja kulaba muwendo gwo. Ekyokutaano manyi nti si kyangu naye tomulaga bujja bw'omusanga n'akawala teekako ka smile
tambula genda mu kisenge kyo kaabira eyo. Tokaabira mu maaso ge, tomulaga nti onakuwadde, tomulaga nti kikutteko. Bw'omanya nti alina gwadeetinga tobinyegako, sirika. Baweemu ka space katini ajja kukomawo. Ekyomukaaga, tomwegayirira kukomawo. Bebi komawo nkulinze, bebi nkyakwagala, tobyogera. Ekyomusanvu, tomulaga nti omutima gukyaliyo gy'ali. Katugambe muli ku kkanisa, n'omuwa akatebe ak'enjawulo, n'omutunulatunulako eriiso, nedda. Saaviisi bweggwa, mubuuzeeko katini nga bw'obuuza abantu abalala. Tambula genda, ngenda kuwa ensonga. Ekyomunaana, kino kijja kuyambako okuwona. Topostinga bifaananyi bye ku status yo oba ku Facebook oba bikuuma mu ssimu yo. Osobola obiterekako ku Google Drive w'otajja biraba mangu. Bw'abanga yakuwa ebirabo sooka obeeko w'obitereka. Kasita alabanga ku status yo kuliko ebifaananyi bye ategeera nti okyamulowoozaako, tajja tteeka mu maanyi kkomawo kubanga akimanyi okyamwagala. Ekyomwenda, tokyusakyusa mu programs zo eza bulijjo. Katugambe obadde ng'okeera n'ogenda n'okola oba n'oggulawo edduuka lyo, sigala ng'okola bulungi, akusangeyo ng'oli musanyufu nga walinga watali kintu kyonna kyaguddewo, naye ate ebirabo by'obadde omuwa lekeraawo bimuwa. Oba obadde ng'okeera n'omusindikira message, lekeraawo. Sobye ey'ekkumi bwe ngimaliriza ndyoke nkuwaate biki by'oyinza okukola. Tomwogerako. Ebigambo bino kasita bidda gy'ali ayinza okukwatibwa obusungu bungi nnyo n'akukyawa nnyo, oba si kyo ayinza okusanyuka ennyo n'agamba kandowoozaako kati kalimbulumi. Kati ky'oba okola, sirikira ennaku yeeyo kubanga omuntu gw'oyinza ogibuulirako ayinza obimuddiza. Kati biki by'oyinza okukola okumukomyawo? Wuliriza bulungi, ngenda kwogera mpola mpola. Ekisookera ddala kye kisinga obukulu, muweemuko space. Abantu abaagalana kasita bafuna obutakkaanya, obusungu buba bw'amaanyi nnyo. Muganda wo bw'akola ensobi ne bbaawo n'akola ensobi y'emu, bbaawo omunyiigira nnyo 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 okusinga muganda wo. Simanyi oba lwaki. Kati ono yeetaagamuko space kubanga obusungu bubeera bw'amaanyi. Tomulondoola, gy'okoma omulingiriza, omwegayirira, ogenda gy'ali, oyongeza bwongeza busungu. Kati sooka omuweemuko space asooka kakkane. Gy'okoma okukola ensobi ziri ensooka 10 ze nkuwadde, obeera omwongera bwongezi busungu. Omugaso gw'okusiriikirira omuntu ogwokubiri, alowooza ku mugaso gwa relationship eno. Ekintu bw'obanga okiyina tolaba muwendo gwakyo. Gy'okoma okubeera naye talaba mugaso gwo, ne bw'asirika n'abeerako yekka nga takuyina, atandika okulowoozaako by'obadde okola, essanyu lye mubadde mutambuliramu, awo n'alyoka afuna amaanyi okukima. Omugaso ogwokusatu, afuna entiisa, n'alowooza waliwo ayinza okutwala, n'afuna obujja mu mutima. Bw'omuwaamuko space, ne bw'obanga omunoonya oli available bw'akuyita odduka misinde, akakkana n'agamba wa oyo muyina, n'atafuna maanyi ga kukima, naye muteekemu entiisa nti waliwo ayinza okutwala mbwangu. Omugaso ogwokuna, bw'osooka n'oddako ebbali ofuna amagezi n'olowooza ku relationship eno ne weebuuza ebibuuzo ng'osobola obbiddamu bulungi. Ono ye muntu omutuufu, anaasobola okubeera taata w'abaana bange, gwe nnaamala naye obulamu bwange bwonna, nokkiriza omuddire oba omuleke. Ne bw'obeera mu mukwano ng'ogulemeddemu okyalimu omunoonya, amaaso gonna gabeera mazibe. Omuntu ne bw'abeera nga mukyamu omulemerako bulemeza nti oli mukiraavu, ne sooka oddeko ebbali katini osooka olabe eddala ye muntu omutuufu oba si ye muntu omutuufu. Bw'aba ng'akomyewo osobola okukola okusalawo ng'otegeera bulungi. Omugaso ogwokutaano, kiyinza okuwa omukisa okulaba ku muntu omulala. Omanyi bw'obeera mu mukwano ono omulaba nga malayika, teri muntu amufaanana, ne bw'osooka n'oddako ebweru otandika okulaba abantu ab'enjawulo, n'olaba nga Jack amusinga, n'olaba nga Stanley wakabi. Sooka oddeko ebbali oba oli awo waliwo amusinga. Ekyokukola ekyokubiri, tuli mu kusikiriza muntu agenda kukomawo gwe lindawo katini.
kola ebyo bye wali oyagala ennyo kola. Genda ku kkanisa, weereza Mukama, yamba bamulekwa, gulawo bizinensi empya, ddayo ku ssomero osome, genda e Saudi, kola by'osinga okwagala obeere musanyufu nnyo. Ekyokukola ekyokusatu, wekkiririzeemu nti osobola okubeerawo nga tolina muntu yenna. Obufumbo si bwe butwala omuntu mu ggulu, obufumbo si bwe buleeta essanyu, tebakwanakwana, tewejjaako level, tokyusa mpisa ze ennungi. Omuntu ono bw'abeera eno ng'akulaba oli musanyufu naye ng'olina empisa embi tajja kusikirizibwa kuddira. Beera n'ekifaananyi ekirungi mbantu. Manyi bw'obeera disappointed nga bakumenya omutima, abasajja bonna obakyawa ne weekyawakyawa n'otandika obwenzi, ne tokyusa mpisa ze ennungi. Abasajja abalungi gye bali, ono si yasoose, ono si malayika, ate n'omukisa ogw'okkomawo gukyaliwo. Naye bw'akulaba nga weeyisa bubi ate obeera omusenda busenzi naawe. Tokyusa mpisa zo nnungi. Ekyokuna, weekoleko olabike bulungi. Gendako mu gym osale ku weight, yambala bulungi, sikiriza, teekako ka make-up. Togamba nti ebyabasajja nabikoowa nedda, wakyaliyo omulala gw'oyinza okusikiriza. Ate nno kasita akulaba ng'olabika bulungi, ensolo ekomawo. Ekyokutaano ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, olina sooka kukola biri byonna bye nkugambye ng'omusiriikiridde, omuwadde ku space, weekozeeko, olabika bulungi, olina by'okola, osobola okweyimirizaawo, tomulondoola. Kati ekyokutaano tutandise. Takubidde essimu, takunoonyeza, omazeeko omwezi mulamba oba oliawo n'okusingawo, kisinziira kyekyabaawula. Yali nsonga ntono oba nsonga nnene, wayinza okuyitawo emyezi 2 oba mwezi. Kati bw'abanga takubidde, kola bino. Oyina akaseera akalungi ke mwali mubaddeko naye kayinza okujjukira. Bw'ogamba nti ye, kati tutambulire wamu. Jjukira akaseera ako, wayisewo ennaku 3 oba myezi 2, kati mukubire essimu. Hi Jonathan, it has been a long time nga sikuwuliza. Gy'oli oli bulungi? Munnaye nabadde mpita ayita nentuukako ku Lidos, bannaye nenzijukira life gye twalimu. Hi, ayoke, kye kyembadde nkugamba bye. Okomaawo, ajja kuddamu okukwana bw'abanga akyakwagala. Oba oyinza okugulayo ekintu, kaŋŋambe ng'ayagala nnyo okuba piano oba ayagala nnyo okukola films, mugambe naguzeeyo kamera naye gwategeera ku bya kamera, mbadde nsaba kunnyambako ku katini, njagala kunfikisingirako kino bwe kiti. Munnaye gwayina amagezi ku bino, bwakkiriza n'akusinkana awo omanya ensolo ku kizigo kweri. Kati bw'atuuka atandika okuyambako, baako ekintu ky'omujjukiza kye yali akoze, mugambe wabula I remember those days bannaye mwana gwe, it was fun. Okomaawo, ajja ttandikira awo, obeera omuwadde entandikwa, kubanga ayinza okubeera ng'abadde ayagala okutandika naye nga talina wa kutandikira. Kati bw'omujjukiza memories oba ebyafaayo eby'emabega nga yali akinyumirwa, nga yali akyagala, awo agenda okutandikira. Naye totandika muntu ng'olaba yalina empisa embi, nkiddamu. Ajja kukozesa amala akusuulewo, ate topakuka, genda mpola. Oyinza obutakomyawo biri eby'emabega, bw'ebeera ng'ensonga yali nnene oyinza ogikomyawo mu maaso eyo, naye kati kiseera kyakola ntandikwa mpya. Bw'oba ng'olinayo amagezi amalala gonna, engeri gy'oyinza okukomyawo omwagalwawo, gantegere wansi mu comment section, njagala nnyo soma comment yo. Nkwebaza okubeera ng'olaba video zange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan, teweerabira okusubscribinga, okoona kadaako, nkwagala nnyo. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo, tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.